Olenzi yekiriwo muganda wa badda wano waka okitegeera newetuula emyaka tusigala tuliwa waka tugende tukola amala wonna okitegeera tufundikira tukomye wani waka waba waka kati nze okimanyi nekyemmanyi twakolanga naye nga tebatusasula naye nga nenkyetuula naye omusajja yatulimba ki sokolabe pasita alina ekintu kimu olaba ke yali ku muzeeyi nti nawe wandibadde tofuna ssente nnyingi zotegeddwafuna oba tofunirako ddala naye ekisookera ddala nti yalina omukwano eri abaki eri abakozi ate nga tabatwalanga baki bakozi wabula abatwalanga baki baana waayisa gwe Lawrence waayisa n'oli Lawrence kirabire okitegeere waayisa nze bwagenda n'oyisa omuki bamavinyi baani awo nga womanyiri gimu yaffe bwagenda okukola ki okugiyisa okitegeera ffenna nekitutwalira awo nga laavu gye tulina eriye n'omukwano naye gwatulaga kyekintu ekisingira ddala okukola ki otugatta n'okusinga ate ki sente okitegedde kyentegeeza kati nze Lawrence kijjukira olunaku boyire mulala Lawrence lunaku yajja ono naye omusajja ali mu mbeera sina lunaku lwe yajja Lawrence yasibanga balansi ejja embala eyiyeno wezi ajja yambadde enkofiira ng'alina mubiga yaginakongako omulenzi gwe yajjanga naye nga bamuyita Pawulo kati Pawulo nga namukazaako kawuulu muyita kawuulu ebiseera bijjukira kati sofa wayise emyaka emeka 3 years kuva muzeeyi avaawo naye ng'abiri mu mukaaga okutobba naye era kimanyi mateeka ng'abiri mu mukaaga okutobba tubeera wano mu kifo kino nga tujjukira ani ate ne tukola ate era ne tukola olw'ensonga nti essaawa zino tukola bino bye tukola taliiwo tuwa ssente tewali aliwo tuwa ssente naye tukikola olw'omukwano guli essaawa zino tukyalina kyetusobola kukola ki kumuwa naye kyetusobola okumuwa gwe mukwano gwe tusobola okukola ki okumulaga nti essaawa zino nakati tukyakola ki tukyaliwo naye gyali oba tukimanyi nti atulaba wadde tetuli naye naye in spiritual aye abeera akola ki awaali ng'era atulaba so tulina okukola muki mu mulungi okitegedde engeri genajja wano katono nze nkusooka kwanza nakuya mu famire yali y'abakatoliki neyo so enajja wano nga bazadde bange basomera mugezi w'omusamize owedde musajja w'amagini biki najja ne fiye kati ne bamukama nannyamba tufuna access musemberera abantu bangi banenga okutuuka ku pasitayiga bannamitwala 210 omulaba ng'okutuuka ku pasitayiga banenga bamu batwegaanatweganya nga olinajja nakugamba ne mukyaki otuusewo omukwata akakakola ki okampereko pasitayiga ajja kasoma nga naffe kiri kimuti naye twagenda otuuka nga tulaba musajja muntu wa bulijjo aseka aleeta olusanya lw'emmere ne mulya n'abagamba mulye n'akuwayo n'etaano aba yagadde kati kyenazuula obeera eyo oyinza okwogera ku muntu nga tokkakasa ki naye ofuna obudde n'omuwa obudde oba n'obeerako naye ogenda olaba nga ki ekintu kyabadde bamwogerako okitegeera nate nze kinazuula ku pasitega kyali kimu iba ddala ntwebyo abantu bangi epasitega ali alowooza oyo musajja alinga alowooza era buli muntu yajjanga mu maaso ge ng'afuna engeri gyamuhandolingako ate buli muntu yenna yafunanga ekintu kyamwigirako nga niwaba mwana muto agamba n'omwana omuto nekintu kyeyakoze nenzinga ye kyasiimye era afubanga nyo ekintu kyeyakolanga kyeyakopanga ku muntu nakiteeka mu nkola nategeera kati nze kankugambe ekintu kimu olaba kye nali nayiga ku muzeeyi kiri kimu nti muzeeyi yali musajja mugagga okitegedde naye omugagga ate omulongooseemu okitegedde omugagga ate omugagga omwavu mu mutima ne mu mwoyo yaliwa yoyo asobola okugabana n'omuntu ekintu ky'abakola ki naturally ye nga ye mugagga sente azirya naye omutima gwe muki yamanyi mwavu
n'asalawo n'agamba buli muntu nga bw'azze mu mbeera ye bwe nnyina omuyisa buli muntu nga bw'azze mu otegedde bwe nnyina omukwata buli kiti ky'ogwamba njagizaako nsobola ogikola olensa okimanyi nti muzeeyi wali olunaku lweyatusangaawo nga tutudde naye nga tuli myaka mito ate kukita naye yafubanga nnyo alabe ekintu kyafiitingamu ate alabe ekiti kyasobola okubajjamu ekyamagezi ekisobola omwongerayo mu maaso ebiseera ebisinga Pasaiga litafa nnyo ku basajja bagagga nti bamuwe nnyo magezi osegedde naye yabeeranga nnyo n'omuntu wa wansi ono amuyigeko mulimu omuntu wa wansi okubanga alina ekintu ky'amagezi ate omugagga kyatokola ki kyatalina omugagga agenda kubeeraawo mu mboozi mwanyi biki naye Pasaiga yafubanga nnyo okusembeza ate omuntu atalina ate amufuula ensonga okitegedde era amugyeko naye ku magezi gayigako kitegeeza kyekyaviirangako omusajja ono muyita muyivu mu bayivu ate ategeoyogeddewo tenyinja kyenjukidde ekyali saavesi banajja nsumba ow'amaanyi nga pasiteri ate abuuza nze kidogo kinza talina wadde n'obwongo wadde agande kati tusoose ku bayimbi ali awo akubuuza naye ng'omutuufu gwabuuza kitegeeza muzeeyo ono kinali malabye atasalawa omu amutwala nga ng'okityoge nga lwomu amwaniriza nga wazze zene kyakyenamuyigako Pasaiga balina omwaga ensonga ali wali tosobola simatuka kwagala ate nga tosobola kukumiisinga ensonga ali asobola okukubira mu anges nga 7 oba 5 nga Pasaiga oba tomwagaddeeko nga ye physically ng'omuntu olaga nti ono mwagadde omuntu alipresente yamwagalako ennyambalaye ogenda mwagalako nga ye omusumba nti oyo musumba ambulirira bulungi ekyo kyokka ebyo bimeka nga oba tomwagaddeeko ekyo gamba omusajja ono mwagalako kkono era abantu abo bonna baali bani oli yabeeranga n'ekyalabisanga nnyo bulungi ye agamba omusajja oyo ndi musiraamu naye omusajja oyo ankolera komedi yanjagala nga otomwagaddeeko komedi we ogenda mwagalako omusajja ono atuleetera abayimbi ali creative kubanga ngina atuwa obuyimbi byenna ngera abayimbi bangi bajjanga wano abajja bamubuuzaako oba bajjufula ettaaya oba bani abayimbi bani bwe bakiweewa nga Pasaiga nkoze ntya abayimbi bajja kukatereezaamu we bati abajjangako ayibya kwaso kirala yali story era naleetinga nnyo stories nnyingi era asobola okukola ebyimba yali asobola okukola ki diplomatic service ebyo naye musumba yambala aliko kimanyi nze Lawrence nze wano wendi nayagala nnyo nfaanane nnyo muzeeyi lwotumanya erinnya yiga so watuuse nesebwe sokoleka ate emboozi mugenda gicyankalanya emboozi mugenda gicyankalanya amannya nze Iga Junior owulira recently nze nayagala nnyo okufaanana muzeeyi osegeezi kusilikanye mbeera abamukuba baati nze nayagala nnyo okufaanana nnyo muki mu bikolwa bye ne bw'otunula sokoleke olaba nze lunaku lumu alina muzeeyi ewa anyi nze nali mwana muganze nnyo lijali namwe mukimanyi sekyagala kyogerera nnyo kati sokolabe kati olaba bwe twabeeranga omwo munda alina ekintu kye yaŋŋamba naŋŋamba bwe weegombanga omuntu fuba nnyo omugyeko ebyamagezi ebikutwala mu maaso ate ebitakutwala mu maaso bireke so tokoppa ate ebintu byonna kola ki bimalayo example muzeeyi oyo omulaba yalina ekintu nga bw'anyiiga tagoba mukozi era wagamba nti nkugobye n'ovaawo kitegeeza goba okoze eki Lawrence goba weegobye osegedde nti ye kye yakolanga yalina obusungu nga bwa tumbiisi osegedde mukadde ako naye mubayitanga wegakikanga like 30 minutes kati n'amala n'ajja n'atandika n'agamba nti gwe bwakugoba n'ovaawo n'ogenda kitegeeza oba weegobye naye gwe yisayo dakikanga okomewo olabe agenda musanga nga takyabirinaku ekintu ekyo twali twogera naŋŋamba ye yakijja ew'omusajja
eyamukuza oba gwe yaliko naye yaliko bosi we Kasozi nti bwe yalinga ewa Kasozi bwe yanyiiga yali tagoba muki era nga bagamba nti nkugobye era naawe oba weekoze eki oba weegobye nti example waliwo Kasozi yanyiigirako olumu pasita Yiga n'amugamba Yiga nkukooye wano kola ki tambula onviire baali mu bidongo newabawo omukazi omu muyimbwa kamu yali mu kibiina kya Livingstone Kasozi ayi era ekibiina ekyo n'amugamba Yiga bwe bagamba Kasozi bagambanga nti genda n'ogenda gwoba weegobye niwetooloolemu oyiseewo eddakiika nga takulaba omale okomewo naye kyeyakola nti kuva dda yali musajja abayinga ebirowoozo by'abantu bibeera bimuweereddwa okitegedde bwe yamugamba ono naye n'asooka n'abulamuko n'amala n'adda awayiseewo eddakiika ndoza wakati 30 minutes awo kuba tetwaliyo tetutegeera kugenda naye tasobola kwekakasa ddakiika mmeka zakola ki zaayitawo n'alyoka akomawo bwe yakomawo asanga Kasozi n'alowooza oba agenda kumuvuma amugambe gwe Yiga naggobye wano n'amugamba Yiga kwata ssente genda ondeetera amata bwe yagobye ng'ali yanga agamba tannayombako naye namugamba Yiga genda ondeetera amata okitegedde agenda n'aleeta amata awo ate n'akola ki n'akomawo olaba nti kuva dda musajja abayinga ebirowoozo by'abantu ebyenjawulo kyova olaba nti oli bwe yamugamba eyo sisitimu yagikoppa era n'asalawo amufaananire ddala embeera ze ebintu bino byefaananira singa tugenda ne tukebera vidiyo y'omugenzi Livingstone Kasozi n'omwetegereza Livingstone Kasozi bwe yali afaanana noddamu ne weetegereza ku pasita nga bafaanana yalinga lolomodde by the way nga bakola ki omulala gwe yali yakoppa embeera ze mu basumba yalinga pasita Stephen Sozi owulidde amannya ago gafaanagana Livingstone Kasozi ne pasita Stephen Sozi ati gagadde ofaanagana kuliko erinnya Kasozi tegafaanagana Livingstone Kasozi ne pasita Stephen Sozi olabye ekigafaanagana njagala olowooze toddanga mukule Dolensi nze nali mwana omwana naye bamugoba kitaawe amugamba nti va wano tasobola era ajja kumala akola eki adde kati Dolensi basimu ababeeri amujja muzungana mnyanga emotoka za ninga emotoka za museri ate yandigobedde nze bangobanga leero olweggulo sirika bangambanga ku maca nze iranga amasala akuddamu kula amaaso gange netuuka olweggulo n'abagamba amundeetera omwana ate oli musiru nze nabaki olina amagezi byebyo kyeyabagamba Katuuti n'abagamba byebyo yabagamba nga Katuuti n'abagamba omuntu bwakusinga amagezi tobuyita bubbi na buyaayi aba akusinzeeko zekisambo kyezijukira soka olira nzolaba sirika olaga kunkuba ze muzeyi yali yaliko Katuuti nagamba akaana kange kano ndi mugezi naye leero kansuseeko obujulizi bwe tulina olunaku Pasaiga naye wunanye omusumba okuba nga ayagala ebisolo ate mulimu ebisolo ebitabeereka nabyo abantu bebatya abantu batukuta ne pusi ate oba musumba ng'olina pusi omuntu alabanga ebintu by'emizimu biki ebyo telefoni nnyo ku bisolo kati omuvubuka ono olaba wali omukolerangako ng'omwetera ebisolo ng'ebyo kapusi naye lumu yalina kapusi ke ne kafa n'omwetera kapusi yamwetera kapusi ne kabeerawaawo kati omwami ono yalaweza amukubakuba mukongo omumanyi nga mutabani we nagamba muzeeyi wange ono muyiye ntya omwami ono n'agenda n'akweka kapusi kali kati ye Pasaiga alina omuze buli pusi lyabeeranga nayo olwo n'ab'NTV bagisangako ne bagikwata buli pusi lyabeeranga nayo yemwagala nnyo ate ng'agituma erinnya limu Kikita kuba eryafa n'agituma Kikita naye lyata n'agituma Kikita kati pusi bwe yabula kumba omwami ono agikwese omwami oyo yagikweka namugamba ne muzeeyi ninayo olulyo olw'eripusi efaanagana yennyini naye nsobola okumpayo emitwalo nga 7
nekwotera ngeri yennyini kumbe kati eri agikwese okumala wiiki namba eri mu godown obo si bubbi si bubbi kajasa amulaga nga pasayiga oyamulaga nti mwana ono era alayika agadde okusukamu sokolinde kati pasayiga omwami ono atuuka ajjayo pusi bamuwadde emitwalo 7 ajeta muzeeyi nkwetedde pusi ngeri yennyini kati muzeeyi pusi nangamba yagireeti nangamba naye ngitumye chikita kati yagituma chikita pasayiga nagamba eno gitume nagiyita chikita pusi nejja nagamba pasayiga n'atyamu nagamba nze zayina amaanyi ag'enjawulo kiki pusi nge empuliriddemu agenda okulengera ngeri webadde etula neno weetuula etakula obuntu neno wetakula nagamba omwana nzibi yakirira naleta pusi nifanane kale oli musiru wadagala kale kwe kikoli agala okweka pusi okumala week says ate wetwali tusula olede baali bakola ki wali abaaliyo wansi 3 weeks abantu bakuleka nga njirina okitegedde nembala nenjireeta nenjimuwa naleeta se awo mba nzibye nkusinza amagezi ekyo nadde njogerako okitegedde nemugero nemuddawo nemusaabasagamatiffetuyobat omusajja oyajja katuuti okusabisa olunaku nenga emitwalo gye 7 gimuluma tokitereeze dali tekimunuma naye yayagala abakakase nti waggulu w'omugezi wabayo omugezi tera muluma nti sente tyali nti munaku omwana onowulira essanyu ngaawulira essanyu no ebyo bebibeerawo kyenagambe omuntu kale mu bigambo yagamba nti omuntu nagamba omwana sokolire omuntu edda sebo yagamba yayimirira n'agamba sirika yayimirira n'agamba sirika yayimirira n'agamba sirika yayimirira n'agamba nagamba tetubadde tugandisewo neze ino omusajja yasukako wuliriza nagamba n'omusajja gwe yayimirira n'agamba igandi mugezi naye waliyo omugezi nina omwana omugezi eyansukako olaba kiki nabadde ngezako okulaga ku muzeeyi yoyo omuntu yali ki kati ekizampo sokoleke nkuwa ekizampo lunaku lumu nzijukira empize mwali simanyi oba nammwe mwazifunaku naye nzijukira empize mwali lunaku lumu yali Friday night tuba tuli eno waggulu bwali budde bwa misana tunyumyamu ne muzeeyi awo owulira tunyumyamu ne muzeeyi awo owulira tunyumyamu ne muzeeyi awo kacati aŋŋamba naye luli saavisi y'olwa sande eno yaddemu enzikiza naye eri Friday naye eno sande sigera linnya katuti nga temutaddeyo mata ozeeye bwete oyogedde kale ne mugamba kale katulabe oba onaagasangayo nalowooza tuli mu kibozi tukola ki tusaaga akirira wansi nze naye nakwalaga awagateyema temuteekayo mataala oba batajje tuba tuli awo nga zimuleesebwa wansi ng'abulira agenda otuna okuttirira ekifaananyi kiki kiddugavu ng'anyiiga nga zibuukako ng'ayambuka kati bwayambuka nze nali okwera ofule naye eddako wano wansi anyimiridde nze ndaba wansi kati ng'avaayo ng'ayambuka bwayambuka mu studio yo Kasagga yatugamba mujje tugende tutima amataala wa Kasagga akola muzeeyi abaana bonna abayitire balina we bakola ki balina we bali tuli nti stations ez'enjawulo okitegeera kirabye saazi oli ku KBS ate okola ne ku KBS okitegedde Annington ali ku KBS naye nga ne KBS wano akola kuba waki waka kikyentegeeza nti yali musajja eyali omuti ogubala ebibala ate n'ebibala bye gubaze n'ebibala ebiki ebibala nti lwaki bw'osiga kawo tosobola kungula ki sere era olina kungula ki sere kati omusajja agenda ova mu saavisi ayambuka eno waggulu mu studio yasaba Kasagga yeebase
aloka poli kasaga kukumukaloza pase muri kuki kuruba naduka emisinda yaduka natala fuli yakwata musajja atulwecheka mu yali amanyi pase agenda akatwaliwo Emma musajja afe Emma mumanyi nawe Emma abali mutima atema bifaananyi eyo munda mu control room awulire musajja atabusa bamwita aliko avaayo najjazo ajjala beche ekiguddewo awulire eri embwebwe bwekiwembe oweddiba n'asala subira kukola ki nawe yakuba oli wansi omawulire yamukuba oli Emma nawe ng'agenda okuddayo sala ebifaananyi yateekayo oluyimba lwa Serena Bata mweraba bannange mweraba